14 be baleeteddwa ku kooti LDC e Makerere. Bano bwe baleese bakakasa era boogera bagamba nti baweebwa t-shirts za NRM bazambale ne babawa n'emitwalo ebiri okusobola okugenda okukubira akalulu NRM. Abamu ku bano ku kooti basobodde n'okumenya amannya g'aba chairpersons ababatuukirira okubawa t-shirts. Era bano bwe batuuse ku kooti balumirizza nti abasirikale abapoliisi bagenda maaso ne babajja mu t-shirts za NRM okuleka omukalabakalaba eyasigadde mu t-shirt emu eya NRM era ng'ono agijjiddemu ne ku kooti. Kakati omusango tugulabenga bwe guli. Kyaddaaki abavubuka abalabikira mu katambi oba mu butambi obw'enjawulo nga babba n'okutuntuza abantu ku nguudo ez'enjawulo ku lunaku luli olw'omukaaga. President Museveni yali agenda okunona empapulaze wali eri ku kitebe ky'ekibiina. Abavubuka bano baakuba abantu babakolako effujjo erya buli kkala wabula baakwatibwa. Abamu abalala bakyanoonyezebwa nga bwe nakola video yange juzi ne mbanyonnyola engeri gye babakuttemu na mitendera ki poliisi mwe yayise okuba nti ebakwata. Kakati olunaku olwaleero bano abamu ku bo baleeteddwa mu kkooti era boogedde obuzibu we buli bo nga bo babadde babafulumya kabangali ya poliisi. Njagala tusooke tulabe embeera ebaddewo ate nkuwe information baleese bameka babaleese mu kkooti ki babakwatidde ki andi bameka abasigaddeyo na biki ebiriwo. Beekokkola NRM era abaana bano beevuma omuntu eyabatuukirira n'abawa obusente mbu bajje bawagire. Imagine babawa busente kubakola ki kubawagira. Omuntu gw'oyagala akuwagire lwaki osooka omugulirira. Era kitegeeza omukwano gugenda kuggwawo mangu. Kati abavubuka beekokkola ababaleetera ssente wansi mu ghetto ne babagula ate then nti kati babasasuddemu kubasiba. Tuwulirize. Tabani wange mulese yabona abone nga musibira bwerere matuleta muno mutese tu abusati katisa wazino badugala tusiba asanyi watu atusiba. Abavubuka beebo olwaleero bano bajjiddwa mu kaduukulu ka poliisi akeewandegeya bajjeeyo abasibe 14 basigaddeyo. 14 bano abaleeteddwa babatutte direct wali eri ku LDC Makerere kooti yaawo we bagenda mu maaso n'okuba nti bagenda okubasomera emisango gyabwe. Okusinziira ku Afande Luko Westgire agamba nti 16 abasigaddeyo mu buduukulu bakyakola kunoonyereza okufunira ddala obujulizi obubaluma era ndowooza n'okusunsulamu okulaba baani abaali mu bikolwa n'abameka abataali mu bikolwa newankubadde nga bakoze eki nga bakwatiddwa ne bakuumibwa mu buduukulu bwa poliisi. Kati okuwa obuvumu bw'ekikolwa abaana bano kye baakola njagala okakasa ensi nti abavubuka bano tebaakoma bukomi kukuba bukubi bantu baali bayise wabula baakubiramuko n'ab'ebyokwerinda ne wabula yabagambako ku lunaku olwo. Kyovala banze nanenya nnyo abantu bonna abakulembera groups ez'enjawulo nga bagenda
okwaniriza kyamaani n'okubugiriza kyamaani w'ekibiina kyabwe. Waliwo akatambi kano nako tukalabe. Lengera abavubuka kye baakola omusirikale wa traffic. You see? Abavubuka badda ku musirikale wa traffic. Olwokuba bambadde t-shirts za NRM. Simanyi oba t-shirt ya NRM yenkanankana ne ranka y'amagye eki. Kubanga waliwo kyotunuulira ne weebuuza. Nogamba naye bano abantu bwe bambala obwambazi olugoye lw'ekibiina ekiri mu buyinza. Kibafuula nti bali mu buyinza oba yabawadde t-shirts. Kuba t-shirts zino tebazigula. Babagabirangabire, babawampe. Ne mbuuza abawa t-shirt abateerako obuyinza bw'aba begulirako n'abagamba mu bukozese mu ngeri gye mwagala oba. Abaana bano ebikolwa ebyalabikira mu katambi. Akakatambi akalaga nga waliwo omukazi gwe basikake akasawo gwe bakuwalula okuva ku boda wa boda asuddewo piki ye nga waliwo gwe bakuba ngumi n'ayiika amannyo. Akatambi ako kakwatibwa wakati ku luguudo olwa National Theatre ne UBC. Era bwe wetegereza ekitundu ekyo kiri kumpi ne Parliament. Bwe wetegereza ekitundu ekyo kiri kumpi ne polisi ya wali ku bitaala bya Jinja Road. Bwe wetegereza ekitundu ekyo kiri kumpi ne Kingdom Hotel. Kwegamba awo nawo nolengerera ddala nokoleddeyo ebifo akatambi kano b'emisango gino wejazibwa nga wali bize ebitagambika. Ate nekyera nga wali security era ebitakola ki ebitagambika. Wakati awo nga ku National Theatre mu katambi ako efujo eryakolebwa. Abavubuka bano bwe baali batambulira mu ggaali yaabwe eyo yali ey'omutawaana ennyo yalekanga buli kiramu n'ekifu kiwoloma buwolomi. Bagwa ku musirikale wa police, Assistant Inspector General of Police, Akulo Grace, ne bamubaka amasimu kuba yali ava mu mmotoka ng'agenda ku mobile money kuwaaka akasente ka withdrawing. Bamubaka amasimu ge gonna n'omwana we gwe yali alese mu mmotoka ne bagenda ne bafuuza emmotoka ye ne basangamu omwana bamukuba ennyindo ne bagiyiwa. Imagine omukazi akutte essimu ze agenda ku mobile money mumugyeko amasimu ge mumuwisizaamu awo ezanguwa mugenze mufeffette emmotoka because emmotoka yali eri unlocked. Ne mugifeffetta ne musangamu omwana ne bamukuba ennyindo neeyiika ewatali kisa. At the same time babalese ku kooti ensonga gye mukulembeza mutulesezza abaana ewaka. Sigamba nti guno abamukuba I mean nti omusango gubasinga because you're not guilty until you're proven guilty. Esaawa zino babatwalanga ba suspects. But wobanga waliwo obutambi obulaga engeri gye mwazzaamu omusango and even you're confirming nti mwali mu t-shirts za NRM musobola okunnyonnyola routes kimwe mwayita. Obulamu bw'abantu bangi abagenda maaso n'okuba nti bakosebwa just because of okwambala olugoye lwa NRM. Eyalwambala yalowooza nti w'amaanyi era yalwambala yalowooza nti amateeka tegalina kye gasobola kukola ki kumukolako. Waliwo akatambi akamu akalimu abavubuka bano nga beewaana nti ffe tuli bazzukulu ba jjajja tugenda bakuba eŋŋumi tubambaze galubindi. Okubambaza galubindi kiba kitegeeza kukuba liiso ne balyabya nga tokyalaba. Abaana nga beesoma okubayiwa obulindaminyira nga bati boogera ebyo byonna in presence of tuli bazzukulu ba jjajja tuli bazzukulu ba Museveni. Ku Museveni kwe tutava n'ebigambo ebirala ebifaanana ng'ebyo. Abawa t-shirts za NRM abagattirako extra powers era n'abawa obuyinza obwenkomeredde nti mubukozesenga bwe mwagala.
baba wa assurance ku bulamu bwammwe nti in case nga tukwatidde mu bino tewali kigenda kutuukako because muli ku kooti mulajana. Ntunuulidde abaana bano nga mulimu abagamba mwajja mu ghetto nga mutuwa t-shirts tugende tuwagire, mwajja mu ghetto nga mutuwa sente tugende tuwagire. You see, babagamba bulijjo musomba abantu benalemu nga muwakana. Abamu kubakwate they are confirming ebigamba abalala bebaziba boogerako. I even sometimes wonder lwaki omuntu yali badde agula omuntu okumuwagira instead of mupoloteza nkwana bukwanyi onjagazise kyoyagala njagale tongula nyinza okukola ebikolobero bingi nga nkimanyi najjawo lwa nsimbi. Otherwise abaana bano abamu ku bo nkimanyi nti baalibanga tebazza misango gino ate abamu ku bo nga kituufu bazza ki emisango gino. Naye atera okusinzira ku butambi bwe tulaba mu videos zebajja bateeka ku mitimbagano bo bennyini balagira ddala nti betefutefu okuba n'okuwogola emba z'abantu as long as bali under national resistance movement. Simanyi nkyanoonya ne gye buli kati omuntu amaanyi gyagajja kasita ayambala olugoye lw'NRM. Nkyanoonya nkyanoonya engeri poliisi gyeyimirirawo neekuuma abantu neetunuulira abaana abambadde t-shirts za NRM oba omuntu ayambadde t-shirts za NRM ng'akola effujjo lyonna ly'ayagala mu maaso ge omupoliisi oyo n'atabaako kyakola oyo. Ate era nkyebuuza enfunda zonna ekimegula abakuuma ddembe okuwunyiriza obuwunyiriza akabi akagenda okubeerawo kwabo abambadde National Unity Platform uniforms. Nkyabuuza era nkyanoonya intelligence ki ekozesebwa okudetectinga ekiyinza okubaawo mu bawagizi ba NUP. Intelligence ki eyo etasobola kukozesebwa kudetectinga biyinza kubaawo nababi bayinza kubanga beerimbise mu bano aba NRM okubaako ebikolobero bye bagenda okuzza ne babi blocking nga tebannaba kutuuka ku lunaku olwo because police etulaze nga bulijjo nti erina obusobozi okuyita mu intelligence yaayo ne detectinga akabi akayinza okugwawo ku bawagizi ba kibiina kya NUP era ne ba stoppinga either ku lunaku olwo lwennyini oba ne ba blockinga ng'omukolo gunaatera okubaawo gwe babeera bagenda okukola ki okugendako. Then why that very intelligence te applying bwa ku kibiina kya NUP kya NRM? Last time twali Sembabule ku mukolo president yennyini gwe yaliko omwami Museveni Ssekikubo ne munne ne bakayaniraawo n'ebikonde ne bivuga ku mukolo nga kwali president yasituka busitusi ne basajja be n'atambula n'agenda naye nga bali ba honorable basajja babitiibwa tebeewadde bitiibwa but as a leader okozeewo ki and that constituency ogimanyi erimu emitawaana. The next day because at first toyina kye wayogera mwami Museveni president the next day bano ababiri balwanaganye bakozesezza mundu obulamu bwa civilian bugenze omulala bamukubye esasi limukutte ku mutwe. Is he going to be the same? Kubanga akoseddwa naye nga yalina obusobozi obukiziiza ku luli lyennyini lwe yaliyo teyaziiza teyayogerako yadde ku kyaliwo ku mukolo kwe yali bakayanira microphone gwali mukolo gwa kugulawo kyakiyani was it Sam Kutesa? Yes. From there embera egenda ekula omuntu afiiriddeyo fujjo lyabe NRM bulijjo mugamba NUP erina effujjo mate ne NRM etulaze nti bwe bambala t-shirt situmanyi oba abawagizi baddala naye ate of course batulaze nti mugula bagula okubeera abaki abawagizi mugabira bagabire ebyambalo bye bambala ne batakyambala ekyambalo ekyo na passion yaabwe tebambala kyambalo ekyo with good intentions bambala ekyambalo ekyo olw'okuba waliwo yazze n'akola ki
n'akibawa. So omuntu oyo tagenda kuwa kitiibwa kyambalo kyataaguze. The reason as to why National Unity Platform sometimes tegaba uniforms zaayo nti omwana ateekamu ssente z'okugula uniform yo oba overall ye nga amanyi obulumi na biki ebiyinza okuddirira singa akozesa bubi uniform eyo. Naye ono gwe bagabidde obugabiza ekintu taba na buvunaanyizibwa, taba responsible yadde n'akamu n'akaddagala. You see? Kale abaana bali wano bakaaba. Naye nga balina omwana w'ofiisa gwe baakuba ne bayiwa ennyindo akomuka marking, balina omwana waani wa Assistant Inspector General of Police. Retired Akulo Grace. Bamukuba ennyindo ne bagiyiwa. Amasimu ge mugatutteyo is to be traced. Esimu yo w'ebyokwerinda tebeeranga simu yange. Kube yange we bagibba nnyina genda ku police ate okugitresinga. Kati ate obbye ya police. Do you think kiyinza okubeera hadi gye bali okutresinga? Badda ku musirikale wa trafiki. Badda ku mukazi wa boda yali atudde ku boda n'akasawo. Akasawo kobba kinuma kalimu 3,000 mu 5. Na lip balm. Makeup. Tomanyina makeup we bamukuba. Ate tojja na kubana nsonyi kwatibwa nti ogenda kwejjamu ensonyi. Lip balm oyo mutwalire mukazi we wakati ajja kubuuza gye yavudde. Mpozi nga n'ekibanda ye yakufumbirwa. Kyolese kyayaniriza. Kati abo polisi yabakwata egamba yali ekozesa kamera zaayo ez'oku nguudo. Then police twagala kumanya be mwakwata be baside ki be babakola obuvuyo ku side ya wali ku National Theatre oba ne bana ababukolera side zene Katwe nabo mwabakwata. Abakola obuvuyo ku Nasa Road bo mwabakwata oba nabo temunnaba. As of now 16 plus 14 be bantu 14. There are 30 suspects. Out of 30 batuteko 14 mu LDC court e Makerere. So tulinze okuwulira emisango kye gigenda okubanga givunaanibwa bano ate then tusobole okumanya nakiki police kyegenda okubeera nga eyogera kuba ne 16 bakyasigadde mbuduukulu bwayo. Bakyanoonyereza okusaako n'okusunsula files zaabwe nazo zisobole okuba nti zikola ki files zaabwe zibeere nazo nga zisindikibwa mu kooti batandika okuba nga bawere nemba n'emisango gyabwe. Yes, so embeera zigenda maaso n'okubeera nga ziri bwe zityo. Kaakati malala agaliwo katirengera dabayo akatambi ako.
Bajja wagira kibiina kyaffe Mtabani wange mulese yabona abone naye musirira bwerere matuleta muno mutese kwa busati kwa bane wako asante watu Bazi bajje masati. Bazi bajje mu bonna abasirikale babajje mu amasati kuwagira emyale. Kyokana tulabe. Yange nagiremeddemu. Yange nagiremeddemu baba. 14 be baleeteddwa ku kooti LDC e Makerere. Bano bwe babaleese bakakasa era boogera bagamba nti baweebwa t-shirts za NRM bazambale ne babawa n'emitwalo ebiri okusobola okugenda okukubira akalulu NRM. Abamu ku bano ku kooti basobodde n'okumenya amannya g'aba chairpersons ababatuukirira okubawa t-shirts. Era bano bwe batuuse ku kooti balumirizza nti abasirikale abapoliisi bagenda maaso ne babajja mu t-shirts za NRM okuleka omukalabakalaba eyasigadde mu t-shirt emu eya NRM era ng'ono agijjiddemu ne ku kooti. Kakati omusango tugulabenga bwe guli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa Kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa n'enteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo n'enzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu bamaze otuuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.